Ssabalabizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu awadde abazadde amagezi okulambika obulungi abaana mu nsi eno gy'ayogeddeko ng'ejjudde okwonooneka. Abyogedde mu kkanisa ya St. Luke Ntinda mu Kampala mu kusinza mwateereddeko emikono abaana 238 okubalira ne mutabani wa minisita w'eby'ettaka Princess Pacis Namuganza era n'abakuutira okweyisa obulungi. Ssabalabizi abudde abaana nti ensi eno ejjuddemu ebisomooza bingi wabula tebibabuzaabuza naye bajja kusoma. Ephesians 5:15 says, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because these days are evil." Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.